Amateeka muno mwe muli etteeka erikuza ekkulu Local Government Act olina okusoma nowekkaanya olemenga okugwa mu nsobi. Swear is the name of the mighty God that you will be faithful, fair to agents, true agents of the Republic of Uganda, and that you will be preserve, protect, and defend the Constitution. So swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda by law as established. So help me. Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Chigulu George. Swear in the name and effective that I will give faithful service. George, share in them and if them my God that I will be faithful and there to allegiance Republic of Uganda and preserve and defend the Constitution and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. Oli mwavu lunkupe n'abaavu bakumanyi nti oli mwavu. President yakirumyeko nnyo, yakiteeseeko nnyo essira. Yagambye n'okugoba ba ministers nga tebakola ki senga abantu gye bava banaasigala nga baki nga baavu. Yabadde mukambwe senga najjeewo nga goli minister nga abantu bakyali baavu bakyali mponga byoya akugobera awo talinda kuddayo eri akugobera awo mu kidaala awo agobye naye ajja incoming chairman. Ensonga eyo omanyi omukulu atusetingira kwegana tuwa naffe omukulu gwe tunakola ki bwagamba nti nja kugoba tegera naawe osobola okugoba senga abantu banaba bolonze mu executive banaati bakola ki tibakola kubanga etteeka likukkiriza mid-term review ono takola obwavu bweyongedde mu muluka gwe ng'oyo okola ki ate oba olinda ki nga naawe omukola ki kumukwata kunkoona oba omuluka takola ng'oweereza kawo report munaye wuwe teri kitambula bingi tubiraba n'experience gyetulina kaawo etulaze bingi naye njala tusigaze omukwano ojje mu bukulembeze obuveemu nga nsobola okukubira ku ssimu nga nange bwe ndaba essimu yo seekanga. Njagala kukulamira America style of governance. Abamerika batandikira munnaabwe waakomye okgenda mu maaso. Omugenzi chairman Kasuma lyankwasa office eno yaŋŋamba titwagala okuzimba ekitebe. Office y'obwa meya neereeta emikwano ate etwala n'emikwano. I've lost some friends just because ndi meya. Chairman Kwatakwa. Waliwo mukwano gwange ennyo gwe mmanyi ennyo yali ku lusegere wano nnyo bw'ati. Anaako olumu yaŋŋamba nti kola kino kubanga gwe meya. Namugamba ofisi ya meya etambulira ku mateeka era kawa akyogedde bulungi mulayiridde mu tteeka mwe tunaabakwatira. Meya buli bbaluwa gy'owandiika you must quote the law. Owandiise osinziira wa?
ati mukwano gwawe bajja akawungezi nankyalire wakati mugamba kitegedde bwekyo ngamba okukola naye nsinziire wa bwetunulira amateeka gonna genkozesa tukikola ki ekiriiwo bassebo ne banyoma mugenda kusabako nalobusazira ebigambo bingi nnyo naye ali guided by the law era bwona obuuka amateeka muganda wange watu waliwo fountain obuhona wano bakusiba empingu ng'omuntu omulala yenna bakwata jeke ng'omuntu omulala yenna abakususuutasuuta oli meya obeera meya ng'otambulidde maki mateeka nolwekyo nkulaamira okwetegereza amateeka wakati mu bwetaavu constituency bwegenda okukola ki okusaba lina eggwanga lyenneegumba era mukama bw'alintwala nga sifunye mbutuuze aligenda kuba nkoze bubi baliyita America erina enkola gyekolamu ebintu era nabyegomba ebimu nange bwe practice nzeeko nzenna style of American leadership kibula saaganidde mu buyinza newankubadde nabadde ndaba nga nkyasobola okuvuganya mu kalulu nenziramu okufuuka meya naye nagamba America tebakola bwe bati ate njagala okukujjukiza n'okutegeeza toligenda kusobola kukola kumala bizibu bya Namayumba kubanga tebisobola kuggwawo bassebo ne bannyabo ebizibu by'ebitundu biringa ebizibu by'amaka oba tolina mmotoka bodaboda zikusumbuwa bw'ogigula nga mu budget muyingira mu maintenance n'amafuta obuzibu bweyongera okusinga ku buli obwali wa bodaboda 12,000 ne 13,000 ozimba ennyumba nga ishu ya paint eyingirawo buli lunaku wabeerawo omulembe omujja okukola ki naye kolako ekisoboka ayimiridde maaso gammwe siri enjo ate siri muntu atagambwako ndi muntu akola ensobi nyinza n'okuba nazikoze edda ndi muntu agenda ozikola enkya oba oluddako nsaba bannange abatudde wano bakulembeze bannange na buli muntu yenna ali wano mumpabule kubanga Namayumba si yange Namayumba yaffe bakulembeze bannange nga tutambula tugezeeko nnyo okutunuulira kye bayita service delivery to all our people regardless of their political affiliations oba oli ava mu kibiina ki oba ava mu kibiina ki olwaleero tugenda mu buweereza strengthen our unity we have to strengthen our cooperation we have to strengthen our ways of developing Namayumba. Ekitebe kyaffe ng'ekya Namayumba Town Council kyennyini kibadde kiri corporate twagala okulaba nga myaka gino 5 kiggwa kikizimbibwe kitereezebwe ate era amazzi tegalina kutambula bulungi mu Town Council yonna amasannyalaze bya 17 ndowooza twakafunako ebitundu ku 10 twakafunako ebitundu nga 25 twagala tugatte eddoboozi ng'abantu b'e Namayumba nafa ku district tugatte wamu ne bakansala ku Town Council wamu ne meya waffe omulonde tubenga abantu baffe tubaweereza bulungi ku ddwaliro tetulina ddagala abantu baffe bali mu mbeera mbi ku ddwaliro eyo ddagala tuno bagulaggule enguudo si nnungi ebyenjigiriza munama babikyabulamu ennyumba z'abasomesa ez'abasawo byonna sinabakuba birungi nnyo okutwalizamu naye nga twagala tutwalire obukulembeze bonna bwawamu tuweereze abantu b'e Namayumba tusanja kino abantu beeyagala ina okubaza ekitebe kyaffe kya Town Council tuve mu bupangisa. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. Neyanziza nnyo abakulembeze okuva mu bannaddiini era mukolo gwaffe guno gugule mu butongole baffe ababaddeko nga mugenda okuta obuyinza namusasi okubala nyini gwe nasooka okukawulirirako ng'okyogera neyanziza omukulu okugende mu maaso mukama abeere na tweyanziza nnyo ssentebe tweyanzige ajje akole maxisi bannaddiini ssebo wenkyakomye ate nga chairman
muno mulimu ripooti tusobodde okutuukako bye tukoze. Kayanja 1, Kayanja 2, Kayanja 3, Kayanja 4, Kayanja 5, Kayanja 6.